Abagala abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza owa 10 olunaku olwaleero ka audio kano nkakoledde abakyala bannamba 2 oba omukyala omusajja gwajja n'akwana. Nze siwagira nnyo kya musajja kugattika bakazi, nzikiriza nnyo n'omusajja nti woba okooye ennamba emu mute rather than okumugattako. Nze nkirabanga eky'omululu oba ekyokubeera n'omulugube okukwata ono n'omugattako omulala ate n'omugattako omulala, wabula nze nabaga ndi muntu ayagala ebintu bya research. Bw'oneeyogerezeganyisaako n'abantu abamu nina ensonga yange nje ngenda okubabuulira lwaki. Waliwo omwami gwe neegedde naye nandaga nga ndaba oluusi abasajja bano agenda okulekawo omukyala namba 2 n'ataawukana naye nti kamute n'amulekawo n'agamba mama w'abaana bange sigenda mugoba mu maka ge, ngenda kumulekamu abeeremu n'abaana be ate nsigale naye nga mukyala wange nga balina ensonga zaabwe, either the finances, either amanyi bwe mutanti muteeredde ddala bino bye bijja ovaamu n'asigalawo abeerewo ate era awasa omukazi owokubiri. Wabula leero ngenda kwogera ku nsobi z'abakyala zemukola nga bamaze okubagatta like ng'oli afunye omukyala namba 2. Sigenda kwogera ku namba emu, ngenda kwogera ku namba 2. Omwami ono ajjeewuwo ng'azze kukima mirembe, omwami ono ajjeewuwo ng'azzeemu omuza birowoozo, omwami ono ajjeewuwo ng'alina ensonga ze nti abamu oluusi akutuuza n'okutuuza n'akubuulya n'akugamba nkwagala, ninayo omukyala wange namba emu naye omukazi amaziiko emirembe. Mu butuufu mufo ky'okuwankawanka nfune sirimu ow'obwereere nasazeewo nfuneyo omukyala owokubiri nkutongoza obeerewo. Oluusi n'akubuulya ne byayagala n'agamba nze saagala kuzaala n'omulaga nti toyagala. Akubulaze nti mukyala we waka akyamwagala era n'okikkiriziganyaako. N'omala okukkiriziganya bulungi ne munno n'otandika okujongesa omukyala ow'ewaka. Tolwana namugjawo, tolwana namugjawo gwe kanya bukodyo mulaavu, kanya bukodyo. Simanyi bakazi mwe kyemwagala era simanyi kyakubabuulira omuntu akitegeere. Bw'oba okimanyi nti gwe olina ebbobe ly'ettumbiizi oli wa ttabbu nnyonnyonnyo, ki ekikukkirizisa okubeera namba 2? N'okkiriziganya bulungi nnyo n'omusajja n'otandika n'omala n'omuteeka mu fix. Abamu oluusi mubaloze n'okubaloga ne mumala okubateeka mu fix n'omanya nti kati nze kyenjogera tekikyaddibwamu. N'otandika okudda ku mukyala namba emu n'ovuma oyo n'omukubira amasimu aga buli lunaku, baawo ali wano, omusajja yakoze bw'ati, omusajja ampadde kino, omusajja nkoze bw'ati. Mufaaki kyokka nno ekyennaku okimanyi ebyo byonna obikola ng'omusajja w'oyo bw'omala obikola nga bw'obikoze akulaga nti era ajja kgenda ne wannamba emu asuleyo. Asuleyo bamujjulire aliye. Bw'onyogera okulya sitegeeza okulya emmere eya bulijjo, ali ey'omu kisenge. Ekikulaga nti ggwe olafuubanira bwereere oba weemenyera bwereere. Lwaki tosigala w'oli? Oluusi n'otuuka n'omusajja n'atuuka n'akwetamwa n'owooza nti yajja n'anzaalamu n'andekaawo yayagala kunkozesa bukozesa. Abamu tebajja na kigendererwa kye bakozesa weewaawo waliwo era bangi abajja mu bulamu bwammwe nga talina na puroguramu ekuwasa, ng'akwagalako kaseera buseera, ng'oli wa sizoni nga talina kigendererwa. Naye waliwo omusajja ajja nga mu butuufu yandiyagadde obeere mukyala we gwawummulizaamu ebirowoozo. Kanya bukodyo omusajja bw'adda oba bw'ayitirako ewuwo nga mulina endagaano gye mwateeseganya naye nakanze muneesisula bweru. Nze nja kujjanga nkulabe nkwoke wetaaga naye sisulayo. Kiki ekikuteesaawo embeera ey'okwagala omusajja asule ng'ate ogiteekawo mu bubi? Gwe okimanyi nti omusajja ono osobola okumuleetera okusalawo okusala ebiyungu nga tomukase, nga tomuloze, ng'ate toyombye namugjawo. N'agamba nze oli omwana mazima ga Katonda mu ggulu nina okusula, ng'awulira bw'atandika okukulya tayagala kulekeraawo, ng'awulira bw'abeera w'oli emirembe gye gyonna gikomawo, ng'awulira yandiyagadde yeebakeko mu kifuba kyo, ng'awulira yandiyagadde yeebaka azuukuka atunule ku feesi yo ku makya. Naye otandika okufuuka ekizibu mu bulamu bw'omusajja ne yajjusa n'ekyamukwanisa. Omukazi namba 2 nga yatabuse, omukazi namba 2 nga yatabuse. Binsanga wano omwami yaŋŋamba senga nze ndaba nga obulamu bwange nze nabusaanyawo, nanyoonya mirembe naye nandigumye n'ekizibu ekimu kye nali nfunye. Omukyala yatabuka ewaka n'alowooza kaafune namba 2. Yamugamba wakola ensobi awo wandi mukyayo ow'ewaka n'omuta n'ofuna omulala n'omanya kangulu ate n'ondo, kuba buli omu aba n'ebizibu bye, buli omu aba n'ebibisiti bye, buli omu aba n'obukambwe. Abakazi balungi nnyo
era osobola omusangawo nga bamuyiwako amata n'oganywa naye nga tonnamukyankalanya nga n'omala omukyankalanya abalala ye abeerawo ng'alinga kasitaani munaasonyiwa bakyala banaye naye ng'alinga kasitaani akato bwe kati kakati nga alinga ali mujja alinda kuhakinga bwenojja n'omukwana n'omutuuza nakkiriziganya naawe bulungi nnyo byonna nga bw'obyogedde n'amaliriza n'atandika okufuukira engeri k'omwana lwaki ovuma mujjawo omusajja bw'aba ayiseeko gy'oli mujjulira akamera akookya tomanyi oba oli ewaka asanga baagiridde baagimaze wanti nga mukyala we munyiivu asiibye ku mulimu ng'akola kyokka zze neewo gye yakwana okufuna emirembe akupangisiriza ennyumba akuwa ekyokulya aze ate naawe omuvumye buvumi maama osazeewo okujja oluvannyuma lw'ennaku bbiri toyitawo maama wanfuula ki kisiimuula oba weeyagalidde wojjira ye nga ndabye okimanyi nti okyasobola okumugamba nti naye munnange nga mpulira nkumiisinga ennaku bbiri nnyingi nga sikulabyeko lwaki waakiri kale fissizanga yaakadde kale tugambe nti leero bw'ondaba enkya n'otajja leero enkeera jja naye omutima gunnuma nemboyaana nenkunoonya nenjaziirana sisobola kuba kasimu nzenna mbeera wano nempulira nga mukwano gunzitoyeko omusajja bijja mukwata ku mutima rather than ebyo ebyokumuleekaanira n'omala omuvuma n'okwata essimu n'okubira mujjawo gy'oli oli eyo ava wange akoze bw'ati kiki bakyala kiki najja ng'oluusi musajja wattu enjala ebadde emuluma ŋŋamba ey'omu kisenge ng'awulira abadde ayagala kuzinamu n'okimumalako kubanga omusajja ne bw'aba mukazi w'otandika okumucunya mu bwongo apatayiti eyifa akasolo ddala kagenda kusinziirawo okuyimuka azze n'omuyimo gwe naye omujjolo nga ne gukkakkana ne guggwa wali bakyala tweddeko bw'okkirizanga okufuuka namba bbiri goberera byenjogera bw'okkirizanga okufuuka namba bbiri mu bulamu bw'omusajja atakukwese omusajja bw'aba kwese oyo muveeko oyo mulalamuko akubuulidde ekituufu nti ogenda kubeera namba bbiri mu bulamu bwange teweefuula namba emu topushinga nnyo kwefuula namba emu kubanga namba emu ne bw'anoba n'agenda olisigala oli namba bbiri beera mu kifo kyokkalire weewe emirembe ku mutima omwami wo muwe emirembe awo ebintu mujja kubitambuza bulungi naye bw'ona ayagala okukaka embeera okozesa ekibuli gw'okozesa maanyi togenda funamu ojja kuwunzika ng'ofiiriddwa akwonoonedde ebiseera takuwasizza oluusi akuzadde namu akulese n'omwana aseeye wa mukyala we ng'amaze okulaba nti gye naddukira ate wabi nnyo oba wafu nnyo n'okusinga gye nava kaŋŋende kubanga oli nali namugumiikiriza ddanga namumanyiira ate kineene ekitambo kyona ekimulinnya kyo kizibumu oli alabika alina kidduka ono alina kirya kangumire ekidduka ekiro so tweddeko bakyala tweddeko byebyo ebyange mbagambye kanya bukodyo gondo obeere ng'olujegere bagamba nti amaanyi obugonvu lw'olujegere ge maanyi gaalwo okuleekaana tekirina kigenda kuyamba okuvuma mujjawo tekirina omukazi yatendekwa bannange tasobola okudda okukwata simu kuvuma mujjawo omusajja yangambye oli mukalu omusajja era kyovola yakulekawo amwinamu n'abaana mbu kyovola yamulekawo mbu yamulekawo mbu kubanga mukalu abasajja ebikituufu babyogera bwambadde ng'omidde bingi akulimba anyonya simpase yo ate omusajja akunyumizanga ebyo nkukakasa njagala nkubuulire kino nkikakasa kyenjogera 100 ku 100 naawe bw'ali kwetamwa byaligamba alikuddira mu bigere byebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga sharinga ka video kaneeno baka audio kano wonna oba okasanze nga tukajja ku Miss Cool Senga Faith 256 manya ka audio kano kabeera kavudde buterevu ku Senga Faith 256 jangu ku YouTube yo teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta ku channel yaffe subscribinga watchinga likinga commentinga obeere ng'otwegattako mbaagala nnyo omukama abankuumire mubeere bulungi. Yeah.